Ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Museveni ogenda muwulira mbuwulizi ate mulowooza nga oluvannyuma nga poliisi ekkiriza n'eva mu maka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga balowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuddayo mu maka ge abiganye. Agambye banaamanyi amagezi gaabwe bayinza okwefuula nti nno bavudde waka kumbe tebavuddeewo naye bannange pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Ssebo Aganye Okudda mu maka ge tolina ky'omugamba pulezidenti waffe tolina ky'oba omugambawo kasita agamba nti kino kiba kyekyo tolina ky'omugamba gwe nanga pulezidenti Ssebo Aganye Okudda ewakaawo ne bannange pulezidenti oyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate leero ebintu alemeddeko ddala agambye tasobola kudda mu maka ge. Bano bayinza okuba bali mu mutega kategu ate nga nakyo kituufu nakyo kisoboka nakyo tekigaanibwa. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu abirabira wala tolina ky'omugamba enanga Kyagulanyi tolina ky'omugamba ono pulezidenti eyasalawo era nga tobamutegeera butegeerezi ensonga amala kuzekenneenya ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency the Kid President of Uganda the People's Hope oyo kata pulezidenti ate kyekimuganya okudda ewaka naye mwe pulezidenti waffe mumumanyi bulungi Kyagulanyi mumutegeera bulungi si wa bulijjo na mwamulowooza nti nomumanyi aba bulijjo ate pulezidenti si wa bulijjo ono pulezidenti waffe si wa bulijjo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine si wa bulijjo ebyokudda ewaka abiganye agambye nedda bano bayinza okuba bantega katego kamale okugendako ate male okukyankalanyamuko ku beeno nabo bampuliremu naye bannange pulezidenti what are you saying Bobi Kyagulanyi Bobi Kyagulanyi naye bannange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine aganye ebyokuddayo ewaka era nga ali mu kuzoganya Kampala tomunyumiza tobaako ky'omugamba we pulezidenti omumanyi pulezidenti waffe talina mputu wowe otomala gamusuula mu mbiizo mbumuvudde ewaka mbu naye amale gajja bw'ati nedda basebo ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mwe mugenda okukola ebyo bambi temumusuubiramu pulezidenti ensonga amala gyekenneenya muvuddewo mutya amala kwebuuza bibuuzo bingi Kyagulanyi ffe tumumanyi pulezidenti waffe si ye muntu amala gogabatukirako ate no munnange ebyongero bajjukiza nti ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali Mityana Tuzoganya oyo ye pulezidenti w'abantu omulondo omulungi Kyagulanyi tolina ky'omugamba mubadde mulowooza mbu nno mugenda kugira mbu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine manyanga akomewo manyanga ewaka maama abagambye no please saabayitako kujja era yemba mwagala mugende nga mwagala naye kati nze sinaba kutuusa kwagala kudda waka simu abagenda okuŋŋamba nti kati komawo kati vaayo temulina kumutegeerera naato n'abigaana nakiteeka mu siiringi nakikubamu n'esitampu natugamba tugende Mityana Tuzoganye bwetyo ne tulukwata olugendo lwaffe olw'Emityana olunaku olwaleero naye banange pulezidenti waffe tweyanziza webaleka omusajja mugumu webaleka omusajja ayagala eggwanga lyo yes ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tolina ky'omugamba omugamba kiteri nobody says so Bobi Kyagulanyi people power our power people power ninga baganda bange mikwano gyange nyongera bategeeza nti president ebyokudda ewaka abiganye era ali mu kibuga kya Mityana wenjogere essaawa zino ng'azoganya naye nti Kyagulanyi tugenda okwogera ku omusumba Aloysius Bugingo tetumwogerako ye nga ye wabula twogera ku byakola kubanga byakola abikolera mu maaso ga mikwano gyaffe eŋŋanda zaffe bazadde baffe bajjajjaffe n'abalala oba emikwano gyaffe so
tugenda okwongera okumwogerako mu ngeri emu bendala okwezukusa obutakola nsobi zaakoze ate tetwogera nti ffe tuli batuukirivu naffe tulina ensobi naye tusobola okubeera nga ffenna tuwuliziganya. Bujingo oyo yayogerako lumu nga yayogerako nti mukyala we yakulukuta yalina ekikulukuto kya myaka 10 ng'asinziira ku kituuti n'agamba nti mukyala we yali akulukuta yali agezaako kumuteeka wansi n'agamba nti mukyala we yalina ekikulukuto okumala emyaka 10. Weewulirire. Ne tumala emyaka 10 nga lunnakungula katoni za pamba. Katoni za pamba kikulukuto 10 years. Obanga safurira mukazi mulala mu 10 years. Why is it that it has happened? 10 years I spent money not only for treatment but also for cotton. Nga pads tezikola. Teri wa kikulukuta akozesa pads. Teyakoma okwo nno. Yayogerako n'agamba nti mukyalo yali agamba nti baali bamaze bonna ebbanga lya myaka 29. Bujingo mu kwagala okumuteeka wansi n'ayogera mu lujjudde lw'abantu nti abagamba twamala emyaka 29 nga tuli bafumbo naye bwe mba namala n'emyaka 29 nga saasobola kwegatta naawe emyaka emirundi 10 kirimu amakulu abyogera abantu bakuba enduulu. Ngenda kunyonya lwaki abantu bakuba enduulu n'ekyamu ekitulimu. Weewulirire. Emyaka 29 bw'obeera n'omuntu emyaka 29 nga emirundi gye mwega setiyula 10 buba bufumbo. Bujingo oyo yateekebwa abantu nga Joseph Serwadde Omundeeba omusumba naye balinamu obutakkaanya. Serwadde nga alowooza nti Bujingo byabulira bikyamu n'agamba tujja kulaba ng'ogwa nja kubeera ne kamera nkulengere ng'oyuguliza. Ekigambo ekyo okuyuguliza kyanyiiza nnyo Bujingo kubanga kyogeddwa Serwadde. Bujingo nadda ku kitu n'agamba nti naye oyogera otya ekigambo ekyo oteekeddwa okuba nga tolina muganda ekyo ekigambo kibi nnyo. Kuba tosobola kubeera ng'oli Serwadde n'oyogera ekigambo okuyiguliza ku Katonda. Naye bwe twogera olwaleero Bujingo akozesa ebigambo nga mbwa, nnyoko, mongwa n'ebirala bigwa mu kkowe eryo. Amasasi ga Bujingo nga tankanyeemu bajja bagakuba ogatankane nnyoko. Stories zino ziri mu public domain. Emikutu gy'amawulire nga NTV, New Vision n'awalala bazze bakavaringa stories zino. Era footage gwe mbazannyira Wezo TV yakulemberako olutalo lw'okwokya Bible bwe bigambibwa. Naye tebikoma kugambibwa waliwo obutambi nga Bujingo ajja Bible ezimu ku bantu ng'endala azikwata aziteeka mu ttaka agamba ezo zaakwokyebwa kambawo entuufu. Oyo afuuse omusunsuzi wa Bible. Wagikebedde bulungi ejjudde ghosts yakwokya. Naye byonna bikolebwa nga ennamba y'abagoberezi ba Bujingo beeyongera. Naye mu byakola ebiswaza abantu bakuba enduulu. Agamba yoyo waffe yongera. Katugamba oba avuma mukyala we yali mukyala we abantu bakuba enduulu. Mulimu mukyala gwe nawulidde ng'agamba atwesonyiwa akuleke. Nga mukyala yayogera ku mukyala munne gwe boogerako nti yali akulukuta. Katoni za pamba kikulukuto 10 years. Obanga safurira mukazi mulala mu 10 years. Why is it that it has happened? Bujingo munyiivu kubanga omukyala yasobola kwegatta naye emirundi gy'era 10 kubanga alina ekikulukuto alina obulwadde. Bujingo kimunyiiza naye abantu kyetugenda okunnyonnyolako. Ndowooza mu mwaka ogw'2004 nalina emyaka 8. Katandise okugattagattula emyaka gye nnyina emyaka 31. Naye we nakulira nawuliranga nnyo erinnya Joseph Kibwetere nga sitegeera
naye erinnya Joseph Kibwetere olw'okuba bamwogerangako n'ebintu bye yakola nali-relatinga nnyo n'ekintu nefarious evil. Era gye nakula ne nnoonyereza ku Kibwetere yali ani. Kibwetere yali musajja omukulembeze w'enzikiriza gye bayita Movement for Restoration of the 10 Commandments of God, nti omugendo ogw'okuzzaawo amateeka 10 aga Katonda. Wano Kibwetere mu myaka eyo egy'olukumu-1998 yasisinkana omukyala Credonia Mwerinde. Yali mukyala ng'amanyiddwa nti yali yeekolerako ejjanneeko oba neekolera jange malaya nga yaliko n'ebbaala. Naye yali agamba nti yalina okulabisibwa, yali afunye nnyo okulabisibwa okwa Maria yazaala Yesu, ngamba asobola n'okumulaba nti mu jjinja. Era olugero lwe baali balutambuze mu bitundu byeye Kanungu na buli wamu, nga ne taata we amuwagiranga noono omukyala Mwerinde naye atambula ne sista we ne batambula okubunyisa enjiri nga bwe yali alina obusobozi obulaba Maria. Ndowooza mu lulimi Olukristo bakiyita Marian apparitions. Kati gy'akoma okutambula gye yagwera ku musajja gwe bayita Kibwetere. Kibwetere nga naye yateekateeka dda. Yali yatandika dda okubuulira enjiri eyawukana ku Bukatuliki kubanga yali mu Katuliki. Bwe batyo ne beegatta ne bakola kye njogeddeko kye baatuuma Movement for the Restoration of the 10 Commandments of God. Ekyo kye baakola ng'eringanga eddiini okweyawula ku Bukatuliki. Ne batandika okubunyisa enjiri yaabwe. Baafuna abagoberezi bangi nnyo n'amakana ne basinga kugasimba Kanungu. Kanungu eyo gye baabeera ne babuulira enjiri. Bawandiika n'akatabo akatono kwe baasinziranga okulaga enteekateeka zaabwe na biki bye baali bagenda okukola. Akatabo ako baakatuuma A Timely Message from Heaven, the End of the Present Time. Nti obubaka obujjidde mu kaseera akatuufu, obubaka obw'eggulu obujjidde mu kaseera akatuufu ng'ekigendererwa the end of the present time, okuggwaawo okw'ebiseera bino. Abantu abalangiridde okuggwaawo kw'ensi babaddewo okuva ensi we yatandika n'okutuusa olwaleero. Tewabeerawo omuntu akugambanga n'oliza olutalo ne bagamba bassa abantu 50,000 bafudde bannange ensi eweddewo. Ensi abantu abagibulirako nga bwegenda okuggwa babaddewo okuva emirembe n'emirembe. Bonna bafudde nakati ekyaliwo. Teri amanyi. Ajaga Bible egamba bw'eti era Quran egamba bw'eti. Tewali kipya ku duniya kuno. Naye bwe babunyisa enjiri yaabwe ne bafuna abagoberezi, bamaliriza okugezaako muzungu agamba cutting the long story short, oba okukendeeza emboozi, saagala kulanda agapapiro saagala ebeere empanvu. Bamaliriza bassa abantu abasukka mu 5 bateekera omuliro ne babookya. Ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka 2000 abantu baafa mu bitundu by'enjawulo n'okusinga ddala Kanungu. Bano abantu oyinza okwebuuza baatuuka batya okubateekera omuliro. Abamu ku bo nno baatuuka n'okwewaayo nga bamanyi kye bakola saddaaka ya Katonda. Abantu abo baali mu kye bayita cult mu Luzungu. Cult ekisinde abantu kye babeeramu nga obwesigwa, obwesimbu, obwagazi, obugoberezi n'obuwulize babutadde mu muntu oyo omu oba ekintu ekimu. Ng'omuntu okyabagamba kye bakola. Cult zimalina okuzimba abakulembeze nga bwolaba Adolf Hitler eyali e Germany. Eyo ky'abantu ng'ebiragiro byabwe n'abantu abagamba mugende mumusindike mu gas chamber mumwoche ng'abantu bamukwata oba babeerako ekyamu ku mutwe kyengenda okunnyonnyola. So bino byonna nga bigenda mu maaso tuteekeddwa okwegendereza. Twogerenga n'abantu baffe be tuwangaala nabo, emikwano gyaffe naddala abasabire wa bugingo. Tubagambe naye kino tulabanga kyamu. Twongere okubagambanga message. Kubanga singa ekintu kituukawo, sigamba kigenda kutuukawo njogera bwogezi. Singa ekintu kituukawo omanye enjogera egamba nti olwatta muka kitange nalumanya nga bakubuuza ki tewayogera. Kati tuleme kusirika tusobole okwogera ebiteekeddwa okwogerwa. Mu cult, mu kye bayita cult, mu ekyo ekisindo oba omugendo oba ekintu ekizimbiddwa, omuntu oyo ateereddwawo nti alina okuwulizibwa, alina byakola abantu.
ebimu ku byo bakiyita manipulative and authoritarian mind control, okubazanyira ku mutwe nobagamba naye omanyi abaaliwo bonna babalimba nzaalesa amazima twokye Bayibuli. Omuntu asooka okwesa akakodi ako. Ekirala bakiyita aggressive proselytizing, nti okusendasenda seduction ey'amaanyi okugezaako kukakasa nti oludda luli lubi nnyo nti nze mutuufu. Cult bwezityo bwe zikola tebakoma okwo. Systematic programs of indoctrination bateekawo ebintu okwongera okubrainwashinga, okuteekamu enjiri yaabwe, okuteekamu ekintu. Programs zibeeranga zino etugenda mu conference gundi tulinayo overnight gundi tulinayo abavubuka tulinayo biki bayina programs nga mutwalo oyo bannabyabufuzi tugenda kusinkana wano tuyita gundi agenda kwogera tugenda kwogera ku kino basobola okuteeka programs nga mutwalo nga zonna za kkoza bwongo osobola okubeera nga owuliriza kyokka kye bakugambye beegendereze. Ekirala illegal and dangerous behavior, nti empisa embi ezikolebwa abo abantu abazimbye cult batuuka ne babanga bazikola gwe nga tozirabanga embi, nti omuntu asobola okuvuma mukyala we n'agamba nti mukyala yali akulukuta twali tetwegatta n'okuba enduulu, bifuuka normalized. Kibi nnyo abantu abawulirizanga bino mu kutegeera kwe bandibadde basituka ne bavaawo naye boozeddwa obwongo. Sigamba nti bujinga ali mu cult naye lino ekkubo tuli mu kwolekera eryo naye akyasobola okukyuka kubanga nzikiriza nti bujingo mu kutandika yajja ne good faith. Ekirala unquestionable faith oba loyalty no criticism. Tobabuusabuusa ate era tobuuza bye boogedde. Olina kuwulira muwulize. Tusonda ssente bwezi tobuuza. Bwogezaako okubuuliza nti bannaffe teziggwa oyagala kuwalampa. Z'obuuza za nnyoko. Kino kyobuuza togezaako kubuuza. Obwesimba oteekeddwa obwagazi n'obuulize oteekeddwa okuvunnama nga kye baagera ogamba omusajja wa Katonda oyo kyayogedde kituufu nnyo. Bw'obirabanga ebyo ng'otegeera nti nnyinza okuba ndi mu cult. Ekirala lack of meaningful financial disclosure. Twabeerawo ngeri ntuufu yakulaga ssente mmeka ezikuŋŋaanyizibwa ne baba zikuŋŋaanya bayinza obutakuya zigenda kukola ki. Ayinza okugamba nti ebbaati eno tugenda digula obukadde 6 naye ng'ebbaati eyo lya mitwalo 5. Baba bwe batyo bakuzannyira ku mutwe. Abo abakulembeze kye bakola n'ebintu kye bitwala bano abantu baffe mu bakulembeze bwe bate. Ekisooka kya byonna hopelessness, desperation, hopelessness and desperation, okuyaggayagga n'okuggwamu essuubi nga ekintu kyonna ky'ogamba omuntu agamba kaŋŋende eyo. Weegendeezanga nnyo omuntu wabanga ayitamu ebyo ebiseera bw'oba omwagala omusembezanga mangu n'atalimbibwa kubanga asobola okumalizibwa nga ateekeddwa mu cult. Ekirala obwavu obwo busobola okuleetera omuntu okukola ekintu ky'otasuubira. Bwagwa ku basajja bamanyi okwogera kubanga ba cult leaders babeera charismatic, babeera basajja boogezi nga bw'ayogera ebigambo nga asobola okukozesa olulimi okulimbalimba nga bw'oba toli mugezi osobola okumalizibwa ng'olimbiddwa. Obwavu. Ensonga endala bakiyita ignorance oba naivety ekizaala vulnerability, obutamanya. Mujjukira akatambi k'omukyala yagamba nti nali naive. Mukyala oyo yali ageza kugamba nti nali mu kaseera nga ndi vulnerable nga sina kyendi ndi mu. Tweyanziza nnyo mukwano gwaffe muganda waffe webale kusomesa ggwanga. Tusiimye nnyo naye nga twongera ojjukiza Bannayuganda ffenna nti tukwataganize wamu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kino kyalwanirira bano abafere okulaba nga bava mu ggwanga lyaffe ate ne tufuna ekyenjawulo kye tulina okufuna. Twongera obbajjukiza nti era omukulembeze waffe omulungi ow'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ali wamu naffe nga Bannayuganda. So temuggwa mu maanyi, temugamba nti ate pulezidenti ki, nti ate pulezidenti ki. Mumanye nti omulwanyi omulungi His Excellency Teri President of Uganda ali wamu naffe era atukubiriza tukwataganire wamu tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe lino ate nga tubasuubiza nti eggwanga lyaffe lijja kutereera
oba baagala oba tebaagala, oba kibaluma oba kibakola batya, ffe tebitukwatako. Twongera obajjukiza nti tulina omulwanyi omulungi atutwala mu maaso era gwe tutunuulidde okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe lino. So baganda baffe, mikwano gyaffe, the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja balumya nnyo emitwe era mujja kulawo kumutegeera. Mwe abatayagala okutegeera mujja tegeera, abatayagala temujja kumutegeera.